ono nammere gwe yakuba ayogera ku musoko omusibe yakukuba ebinnyo n'ogwa mwala ensi yonna yakulaba ng'oyiika amatama nammere yakikuba pupupu nekigwa mu mwala. Yes, tubaniriza ku life experience olunaku olwaleero twagala okubabuuzaako musiibye mutya muli mutya bannange yonna gye musinzidde okuba nga mutulaba bannaffe abali mu diaspora abali mu Uganda bannakantu bannaffe na bonna betusinziira nabo okuba nitukwasaganya ekintu kino. Olunaku olwaleero nkuleetedde omukyala Mekete ayogera mazima asabula wekisaanidde ate ng'ayogera mazima meereere. Omukyala Nalongo Kitone ndi naye wano tusobole okuba nga tukikwasaganya. Okwogeranga n'abantu ku makya nga talina kye yanywedde mujja kweraliikirira ebituufu. Era kituufu ekyo. Naye ng'olunaku olwaleero Nalongo ndabye ekyesirabangako. Ki ky'olabye nga tokirabangako ku myaka gyo? Ne mmanya kweganze mukulu ennyo. Oza gejjera bwere kutuuka nga tolabye biwera. Nalongo wandaba ddi? Nina emboozi gye nanyumiza Naava oyo gwali mwaka ki gwe wandaba? Nze ntwala omukisa kutegeeza nga 210 awo. Biri naye mukwano. Oli wadda? Nalongo. Ngezaako kakasa batulaba. 2 meka? Nga 9. Kale mukwano. Ate buddakiika nsalako. Naye emyaka egyo nali sinayingira Kampala batulaba bakimanyi. Oli ludda? Nali waffe. Ewamweyo? Luweero. Kumpi. Kumpi nnyo kati gwe kyotalawo nansangi. Andi Wemateete. Wemateete. Yensonga ki ntawanya nnyo ekibuga. Osinzira n'okitawaanya. Naye nga webale kutegeka kifo kya Kabinyo n'abaana b'olina bampisa. N'oli omuddugavu? Omuddugavu hakeya ebadde y'amaanyi. Yasinga obukambwe. Kiki wamuteekamu ki? Era ayanguwa okulaba abalogo alaba abasenzi naga katoyo musezi oyo. Naye nga Nalongo olwaleero lwentegedde nti omusajja omufumbo mmotoka ya gavumenti. Obadde olina gw'osonga naye? Maama nze. Ate omukulu Haji Kasolo aba mutitibya aba mususuta ku internet. Kagenze wanambeemu ng'alayira gwagenze naye. Nambeemu mu maka. Oweekyotera? Gwagenze naye. Anti kwaza akalulu yawangula kaawa? Tekyotera. Obadde oyagala agende naani? Nono munayasiba mugamba Kasolo biki? Kitegeeza omukazi w'ekyotera singa yali yeeyisa bubi tebandironze bbaawe. Ntegeerekese. Ne bw'oba wagendayo okusaba kalulu ne bw'oba wagendayo okukola ki wagendayo lwa musingi mulungi mukyala mukulu gwe yakolayo. So si lwakuba mbu gw'ogenzeeyo. Ate era bayinza abakazi mbakubiriza kuguma. Zino enva endiirwa zino oziraba ziba nnyingi nga si nfumbeko. Maama nze kiddemu ne bwe bazifumbako oyinza okunoonya akatasa ka dodo ne kakubula. Kati abantu ababatiisatiisa babatiisatiisa nnyo nga baakajja naye olaba bazaalamu omukazi omwana ogu naggwawo ng'enva z'ebyenda n'ogamba kaakati ate nze yazaala abangi. Okitegeera. Kati abo abakazi be baleeta oluvannyuma bajja n'akajanja kangi okulaga omusajja nga bwe bamulika ennyo azifunze mwasanga simwagala. Ate si be baasoma. Aba yaddiba dda kati omukazi yenna yaddiba edda teri mukazi ali ku katale nga atwalibwa musajja w'abandi. Buli mukazi atwalibwa omusajja nga ayinayo abakazi ewaka aba yaddiba. Kyava tabamu nakwesika kumuteeka ku mugeto gw'abangi kubanga nze muka omusajja namba emu. Ozira okuyanywa nti nze muka omusajja namba 4. Mu Uganda yo n'obulamu akutwala nga gwe mukazi we nga balina kwongerezaako bwongereza okuba nayagala oyo Nalongo. Mukwano kasootuka nga balina kwongerezaako. Bannadiba. Ndi abadde aguza n'omonde wabbiri ndi anakana mukamuweere kati mukwano gwe nnyongeza woman. Tolina kutukaako gw'ogamba. Nalongo tokubye nnyo nnyongeza woman anaddamu okwogera. Ate mwe musinga akajanja engeri muba nti mwali temwafuna babawaanawaana lubereberye. Kati ojja n'amaalo go gonna n'omuddibo gwo n'olyoka otuwa ku musajja ataliwo n'oyasaamirira. Naye galo olage ensinga bw'oyagalwa ennyo. Nogalaba nnono gwe baayongeza kasolo. Nalongo. Mu bintu byebimu n'engeri gy'okubyemu nze sirina nkya Dr. Gampisaamu gaali. Yani? Dr. Aruna Kasolo mwera. Ate nze mumanyi? Tomumanyi? Nze naamwogeddeko.
era tonnaba nga mwagaza ki sinza na kukikola ekyo just nkusigidde ekifaananyi ti omukazi nambemu yenna nyini muki musajja zino ennyongeza zibajja batwongerezesaako zeze zibulidde we zituula kituufu kati ng'agenda lwakuba omusajja nnyambi kasoyogera ku kigambo nti njagala kukuwasa naye ebintu tabinona ng'atuuse dda omanyi ebbanga ly'abaanoonyereza omusajja amugamba nti nkwagala kati aba awulidde ndaba ku ki naye ate ne shiba olabika omugasse mu nsonga ate yaaliwo oyo naye bannaye naaloo tomanyi shiba kalungi omuyimbi yavuddeyo naye n'atukakasa mu wiiki eno y'emu nti ye obuzibu bwe si bitundu byakyama obuzibu bwe kubanga omusajja amulina ku mutima ng'amwagala ebisigadde tayagala kumanya kasita amukubira essimu n'amubuuza nti ow'omukwano mama abaana bange oli otya ebisigadde tayagala kukola ki kumanya ne bw'aba namba 9 ne bw'aba namba 10 ebisigadde tayagala kumanya manye lwaliro nsibye entambula omutwe gunnuma sorry kati oyinza obutamuteesaako ye banaye wandimuteeseza naye kyensobola okukutegeeza ti buli mukazi yenna eyaddiba ajja kwesibaasiba ku bintu ebitategeerekeka bulungi lwe luganda lwensobola okukoza sigenda tuteesa ku muyimbiwo wabula nkikuddiramu teri mukazi ataadiba ayinza kubanga agamaze ne bwemba namba 9 omanya yaddiba ne n'amutwala ogimufuula abuze ojja basanga beekombakomba n'abakazi bannaabwe nga ye option gy'asigazaawo kubanga be bamuli okumpi teri mukazi nga mulamu bulungi ng'aliko omukisa n'ekyogero kya nnyina nga balinamu malamu mugatta mugeto bala abasajja nti ze namba 10 wabula bw'obula akutwala mu buwala mu bukazi otuuka nampaweegwa ng'ekijja kyokola ki kyogenda nakyo si mirembe tukoze tutya embeera ey'okukyukamu okuba nti tutebenkedde bwe munaddamu amagezi kummwe ejja kutereera ye amagezi otegeeza naye mwewanise nnyo mwewagala buli lukya tutya Naalongo ati kati nammwe mwagala kubeera baami kati mwewase Naalongo nze omwami manyi wange era muwe ekitiibwa awo ojja kubeera bulungi era togenda kukeera ku makya nga weegomba okubeera namba 9 sisobola era sobola naye buli eyabula omusajja gwagumiikiriza n'enamba 10 ojja gituuka nga buli omu akwebakako n'agenda ne bakweyambisa n'ofuuka ekiyigo nga buli anoonyaawo okufuka ku kitundu gw'oliwo ate nno nga bweweera bambuuza endigo nti ndi wa mutawaana nnyo abasajja ne balyoka bakukkakkanya n'ofuuka gwe bazaalamu bwe balekaawo gasiya mujja kwewanika ku basajja naye mujja bawulira buli aneewanika ku musajja ajja kukiraba Naalongo olunaku lwe lumu omanyi ozunze nnyo nze obwedda nfeffe ettamawulire naye naawe ku mukolo gwo okyekoleranga omukolo n'ogujja mu bintu bya siringisi jabo nze nsobola okwekolera omukolo okyekoleranga n'ojjayo akafaananyi akalungi ate era bw'obanga ozibala tokaliriza liiso kakasobaza babadde ozibakuddiza Naalongo kadde mwako yes mbadde nkuwa amagezi ti naawe ku mukolo gw'okikolanga n'ogujja mu siringisi n'ogufuula unique oba nja gusana mu euro okitegeera naye ng'amuwadde akasente era obufumbo bugenda kwajja akuba tinze obufumbo mbwagala nnyo naddala obw'ekigendererwa kyogamba obwo bwakigendererwa waliwo obw'ekinyumo n'obw'ekigendererwa obw'ekigendererwa nti omukyala balina omumuwasa n'abeerayo mu maka gye bakoze eki kati obw'ekinyumo bwe bwa kamera ne bakolaba n'omusajja wiiki emu omwezi ogujja n'otulaga omulala kati katumusooka tumuweemu obudde tujja mmuteesaako mu maaso eyo tumanye ddaaki ekikola kubanga era waliwo omwami eyagenda ebweru nga batugamba mwami we mujjukira bulungi kati saagala kwanguwakola mikolo bangi era abatakoze mikono nga tuli babba bakazi baabwe bangi abatakoze mikolo nga tuli bakazi baabwe wadde olowooza buli ali mu maka bakola emikolo munnanga abatali ba mikolo ffe tusinza ozaala abangi kati ekyo just mwakyeta kusanyusa abazungu neffe wane waffe kasoba n'omuntu gw'okkiriziganya naye kimala Naalongo mmazeemu amaanyi tegeerekete so situgenda mmuteesaako binye tumwagaliza obufumbo obuke obulungi kubanga situmanyi buli mukazi yamanyi bwasula kituufu ate obufumbo bagenda bubeeramu abo babiri saagala mmuteesaako bambi ennaku zino tudibye nnyo Naalongo aye nno temunnaba engeri gy'oli nti olisenga ate gye bujja bagenda batwalira mu peya bwe muteerwaneko
katukole tya Nalongo ali atulaba bemuteerwane ko kuddamu magezi kufuuka nga bakazi omusajja ajja kujja ku kyalo kuno awaseeko abakazi peya 6 ate mwenna mugende nga tolemba na munne fena tuli wamu ng'omukulu bwe yagambye fena lwe tuba 10 mbera n'abajja bange olaba oyo gwe mwegomba abuliddwa mutwala nga alaajalina kubeera 10 nennewo 10 abuze kati ate mmwe Nalongo yogedde okuntiisa maamanzi nenja kufumbirwa mujja kitegeera mpola nti omusajja kya bbeeyi ne bw'okola nnyo tewaliwo omujja olina kukuuma mukuume tewali agamba bwenkola nnyo bali mpigi ku bikondo anti Nalongo abawala bayo ku magezi va mutuuke neka sirina magezi era gangenda bawamba wadde amagezi nkooye kati buli muntu ajja kukiwuliramu kapitolete Nalongo lotayagala kugamba magezi oyagala ndibe tonafumbirwa bakyala naye munna bakyala naye munnange njagala eri olwo otandise okunoonya bw'omanyiira omusajja bakyala gwambe waabe wawaayo gwe omusajja kikye watwalayo kati kyogamba ye tebaamuzaala maama we teyamumenya nga bwamenya nnyo mu Buganda omusajja alina owasa omukazi nange oyagala mpeeyo kati kwejo emyaka gyona mwe mwalina okubako kye muwaayo w'omusajja omwana omuwala gwe basanga okuwa ebintu ewaabwe alina kubanga nasuka kasa 18 19 oba okute mwana muto talina kye yakoze kakati naawe alutaakoze wamanyi otya nti nkoze nedda mukwano oli muntu mukulu batokoze babuga yaafu bannaye tugala kwabo tukiteesako mu parliament omuntu bw'atwala omukazi omukulu naye omukazi yeekwatekwata abeewo ku bintu bya wannazaalawo kubanga bannaye bakazi bususse nnyo okweyagalisa nsabudde nnyo kati kwegamba walina okubako kyowaayo gwe munene bwakoze Nalongo ako bakasalemu nze ebintu by'okunvuma tetujja kukasalamu nadda mukwano nze munene nze akoze ntwala omukisa kutegeeza ne batusanga wano gwe migo gy'ofuna nze ba tebannankuba buli kimu baba bakikusaba era nze ne bwenkabalo gasiina ssente bansonyiwa naye gwe paka kibuye nga bakuba gwe kakati maama ogatteko n'okunyonyonta omusajja Nalongo nkoze ntya ba ne ssente nga bw'ozifaanana naawe obeeko kyoweeyo gye bazaala bbaawo kuba naawe si gwe otwalika nga tolina kyowaddeyo kati nze bba wange okuntwala yalina byagumirako sinza olowooza bange yantwala ati ofwa tewalabye akayimba ke nnalimu naye Nalongo nategedde ebyakajo Nalongo wali musigwa jjajjaawo waliwo akayimba naako mwakalabye nengamba siwa myaka gyaffe kati wabulayo kamu ke mutannalaba ate ensi ekyakakwese lwaki ngenda kavumbula emyaka gyonnangidde nze Nalongo gwolaba ano banzaala 9 mwena 9 mwejo mwena 9 balina emyaka mukebere myaka mito nnyo nze ndi bebi ameka ndi mwana muto nnyo abanga 32 I'm not sinaza na 35 kakati mukulu munnange oba bwotyo bw'okuze ku myaka 32 bawo mundage mangu abeeko kyampa akikuwa bate nganze munno wakate wonawerezaana woberera ne kubakuddiza nkubulira Nalongo ajja kubakoze eki kwaga ajja kuzza wano kati mbadde nsaba abeeko kyapa kati kyogala kwegamba obufumbo olina okungabirako n'ekyapa anti okula bubi Nalongo sijja olinga abaana ba muzeeyi teweewa sijja kudda olaba abaana ba muzeeyi tewabanzirako Nalongo sigenda munaye ate ogenda kudda kuba nze gamba amazzi bali bakulimba nyina muganda nganzirako amutannaalinnya awutajaawo muluno oluggiru olwogo batannakiweewa ayina ebbina akedyezi kikibuzibu awutajaawo mubiri gwawe munene naye bampita baba buli mwe watuka n'aseka naye ng'ate nze ndi kakulu nemmenyekera wano ne kabaka yeekana naye Nalongo nange nzijukira nali mu 25 ojjukirako kasawuna akaali wali bakayitangani ekatwawo bakayitangani opposite ne Musa Bode bagiyitanga surprise piki aba price oba tiri awo bwe lwakwali nerabidde sebo oyo mwana yangamba mbundi mukulu nnyo naye ebiseera bye walina emyaka emeka naye walina bbina olikumye ate waliofana bwoti nasinawogerako ndaba nga sifaana bwe nti nabagamba embozi kapozi anyumya kati yazinyumyanga mukasawuna ng'awakana oyo
precise. Precise bakaitaga precise onzijukiza. Nye naawe oli mukulu. Nedda mukwano nali muto. Mukasawuna akaani yakutwala. Walinga sijja mugamba jamukuba paka kumumenya wansi. Sisobola wengasegasemu emyaka gyo gyoyogedde. Awo nalinga 20 naawo 25. Nogenda mu precise. Nedda nga ngenda mu just wumuza birowoozo gwe wali okimayo ki. Anze nalinayo omuntu wange nga Salongo yandeeta. Mama. Siringa mmwe baana bato bagenda. Salongo nga yakola ki? Yandeeta. Twalinga mu sauna. Tetulina kyamayi kye twakola. Asibaawo zinalabirawo ebintu bye siraba. Mukwano no walingawo ebintu. Era nagamba nembagamba nti Kapo bw'alitandika okunyumya emboozi ya precise YouTube baligivaako. Ne Kapo lwaki yalwawo? Tasobola kuginyumya kuba naye yajenyigiramu. Katosobola kulwa. Naye ze saalimu. Bw'olabanga omuntu yeewolereza before tumwogeddeko. Saalimu nali mwana mulungi. Ne kati mbadde njamalayo point. Malayo point. Ti mwana wa nnyabo olaba ffe abantu abanene. Soli munene wejje. Omwesibeko nange nali senkana wenti. Labirawo nga ngenda nzimbuluku. Funa omusajja mu aba baganza omunyweza ogwo. Nina gwe nywezezza yampa n'empeta togira. Muleete tumuloge kati. Wangi. Owedde. Nkole ki? Jangu kwe kali kankusibiddeawo. Lwanti ogenza ajja kulanga simolo sirenda. Kalize ebbanga nze kiwala kito kyalaba kyokka. Wangi. Mwaka ku mwaka. Tata tukalabeko. Situkalaga mu kamera abasajja bajja kalaba bakuba emiggo. Okay. Tubukweka. Kati nzije ddi. Oluvudde ku kamera. Musajja obadde obeera naye otyofwa. Ye munenga sibimanyi. Mukazi munnange. Kyovola abaddugavu nga tulabika omuntu amaze tutuukako. Mukwano ndi kiwala kirungi. Maama tebatulaba omuddu balaba beeru kati mukwano omusajja olina mmunyweza speed. Omwana ne waba mubi omulengera. Naye ffe abaddugavu tamala kutuukako bw'ati naga mujjo ino ne romantic eyes. Olaba ozirabye ndi kiwala naye mukwano obeera eri nga takulengera mbu ffe tulimu enzikiza. Nali ngenda nakola yerusa ne bwe namala ne ŋŋamba abeeru babakyawa. Naye ate webale ku makale eyo okuva lwe nakulaba emyaka egyo bw'okyali. Tambeerewo nampijja waabwe siraba kinnereza naki. Nansi. Ekiri mu State House okiwulira kankome n'eno. Mu State House waliyo ki? Eŋŋumi. Ani alwana nani? Omukulu Nammere avuddeyo okuyisa mwami Kabanda. Kabanda nga simumanyi. Tomumanyi otya naawe. Simumanyi. Tolaba mawulire yagambye nti omukulu abba ssente za gavumenti n'agula Rolls Royce. Tebamusasula? Asooka okibuza abatulaba. Kyemugamba sipiika. Ssente ntono nnyo okusinziira bwe babalirira. Ssente ntono nnyo okuba. Ekitegeeza sipiika aba munaku. Byanneewunyisizza. Anti sibitegeera bulungi. Ate ye omukulu Nammere yavuddeyo n'atunnyonnyola. Anti nze gwe nninze enkyala alayire ye mubaka wange Masaka. Kati omubakawo Mamito yavuddeyo n'ategeeza nti omukyalo oyo emmotoka gye bakuliriza era gy'olaba ku social media yamuweebwanga kirabo. Baawe si ono w'emipiira. Ye nnyabo mwami Magogo. Magogo oyo alina ssente. Tasobola kugulira mukazi w'emmotoka eyo. Rolls Royce. Biliyoni nga ziizo. Kyogamba bwe beegattagatta banaku nnyo ebbanga lye bakodde tebalina seve. Si banaku. Manaye temuntiisa ate nga sipiika yakajja agwire wano anteira bbaasi. Yamugulidde bbaasi? Ey'abaana ku ssomero. Naye manyi yakoma ku miliyoni 5. Sipiika omanyi basingo mothers badduukiridde. Bambi. Omanyi abaana batatte ku masomero oyo sipiika wa paalamenti. Wangi. N'ababaka ba Nuupu abataweereddwa kibiina sipiika yaweera abaana baabwe. Kyogamba yabazaala. Eka kiba mulwana. Ogenda kira kuba omukazi oyo ebintu byetabikolerera mu makamera. Kyekasoma kyetemanyi birungi byakoledde eggwanga eno. Omanyi amasomero gazimbye. Nange kennyini nadde natera omunonyako kwamwe eyagala okunzita mbagambe ndi kuzimbira bakateyambaho. Bakateyambaho. Nga janonya Nammere mugambe ngambira sipiika ti home eyagala kunzita. Ogizimbye site. Awe masajja ku masomero ate yakalina. Bambi. Tumunoonyeeko mu Mamito. Kati bwe mpulira abantu nga bamufuma n'amaanyi agamunoonya ganzigwamu. Oyo omukazi akoze ebintu bingi lwakuba Bannayuganda tebasiima. Bamulwana. Olaba batuuse ne ku kiteeteeyi kye yayambadde ng'alayi. Bwaba sipiika abanaku anafuna ekifo ekirala kuba kati nzaawo nenze gwe njagala abeereko ekisooka Nnaalongo. Nze gwe njagalawo. Naye obadde okibaye nange ndi Nnaalongo.
ani yabakuzaalamu n'atakuwasa bannange mukama ngambe tolina musajja mukama katonda gwe buli gwe wazaalamu yakuwasa mukwano oli sinabwe nazaalamu nga tanina kati nga ntandisa atya mukwano sokoleka abaana mwabamala tumuloge tukwate mu bibbo omwana ali omukazi owola ekyokufuukira ettamu ate oyo yasinga obubi tumukole tutya oyo mubi omuntu ate temugenda tulemezaako bintu olwokuba Naalongo lwamuzaalamu yalagawo ojali namuwaamu obudde anoonye ku bujujulwa ebiti nedda mukwano ye yakuwa empeta Naalongo wayenda Naalongo ako kakoowuunye nedda mukwano nedda olaba bino ebintu byegundi bye tulimu ebyekampala wano ongayalirira omuntu omulala abandaba esooka ndi mumbejja kyandi Naalongo gwondaba lwaki tokola ebyetaagisa amaka ne gagenda mu maaso olowooza boote bwogenda obeerawo mukwano si bwe ngenda okubeerawo naye kati oyagala Naalongo neesibe ku musajja mubanja embaga mubanja okwanjula lwaki omubanja embaga maama wo bamuwasa embaga me ansirikewo nyabo kati ng'oyiseeko nnyo okukwata nedda nyabo ate togenda kukola oyagala tukolako togenda kukolawo otyo omusajja yakala akuwasa embaga alina ssente mwazimbawo nedda ssebo omusajja alina osooka n'ategeeza we mugenda obeera omulimu gwe mugenda okukola akuwasa embaga ey'ensonga mpozi ng'oyagala kwewasa weweddoola mukwano sigenda kikola ekyo neweeyo 10 kale Naalongo okera kusira ku shero ze nali kudidde oludda kyemunalaba ekyamangu nga namwe mukyeyiwamu sisobola mujja kugenda n'omusambu wa Naalongo omusajja kasooba nga omwagala kati nkubuulira ye Naalongo asofuna omuntu nga omuliiramu emirembe ebisigadde byonna bye weegomba bikwase mukama agenda bbiwa omusajja gwe baagala bamusabira omusajja gwe baagala bamusaasira omusajja gwe baagala bamusonyiwa omusajja kasita afuna kalakita ezo 3 mu mukazi tasobola butafuna ssente ebyobwadda byenkunoonyamu naye kaakati bw'onaawoza mbu oyaluddewo mu mukyala kitegeeza bonna ogenda bakyawa kubanga baakugumiikiza abasajja baffe tebalina ssente kati gwe lwaki ng'oŋŋamba ebyo Naalongo byansukkako emyaka gyali mingi n'ensooka mulamu asooka azunga embaya akomewo alidda Katonda yakuwa akaweta ali kuki Naalongo eyo tuveeyo tudde ku sipiika yotuveeyo nze manyi ntusembere saagala bakuwe buweta bwa kusibira mu kifo kimu bukuba ebisiraani omuntu akuwempeta akutwale era kyo kituufu bave mu ebyo ebintu by'ekisiru Naalongo babaganye tuloge Saalongo nakyo kiveewo kubaye tumiramu n'omwana Naalongo kaakati neebuuza ensonga lwaki balwana sipiika mu kaseera kano buli muntu yenna akola ebintu omutima omulungi bootayandi we batakutta bakupangira abalala ne bakola ki ne bakutta kati ekibonyabonya omukazi oyo omutima mulungi kwanza ebitono by'empuira bimwogerwako ndaba nga yandibadde bimumala okuba nga Abannayuganda bamwagala kituufu nate kati olaba nga beera tebamukola ki kyova olaba musanga omuntu nga ne bwoba okaaba takuwa yadde olukubi abantu bakooya abantu nze nafuna omuntu anyumiza oyo omukyala nga yatwogera kuko omu bayiza bamuyita Edimizaya yalaba abaana bendabya nanga Naalongo ngenda kulwana nnyo connecting ne speaker akuyambe tebamanyi mulimu gwokola mu ggwanga kati bw'otunuulira omuntu ng'oyo nga bamuvuma onoonya ne bwogenda omusaba buyambi n'otya kubanga azimbidde abantu amayumba amasomero ayambye abantu bonna beegasse bamuvuma akakota basirise kati bambi naye nze mugumya kubanga Naalongo ngenda mukwatirako mu bibbo ensonga y'okuloga eri wano ngenda genda bigambe kubanga buli Naalongo aba maama w'abaana ngenda genda mbategeeze nti nnyemmwe bamuli bubi mubeeko temukola omuntu mumuggyemu erinnya okitegeera nakyo tukirabeko amiin Naalongo kati waliwo ono nammere gwe yakuba ayogera ku musooka omusibe yakukuba ebinnyo n'ogwa mwala ensi yonna yakulaba ng'oyiika amatama taddanga mukunyega nammere yakikuba pupupu nekigwa mu mwala nakati kibeera nammere yakukuba n'akulema n'okusiba tomusobola kyamuyise gamere above akusinga aligumita ate tayagala kumanya nakubanza kyannuma ku nammere simanyi lwaki emimwa teyagiraba egyo emimwa gyayisa n'empi lwakitunuulira ayinza okuba ne sipiika yakiyambako ekyekikazi ekyekiwunyi tekirina omutima ogwa sitaani oyo agenti wa sitaani
buli muntu aseka kyo kinyiiga ate nawulirako nga naakujjonke ate abantu ababi tebafa teyazimba kalina mu lukuubo nasaako erinnya eppanvu liti dindako embwa ya kiberu gundi yaŋŋambye nti owaaye kalina gye batugamba eri mu lukuubo soko ndagirire weeriza nga akusala bigambo ita wali kukikkirira wali eri ku pakalasiti ogera gisanga erimu akakuduuka we kati n'akakuubo tejjaamu erina edduuka nga bwe tulituddemu kalina ennamba sibalina yakawa pulaani ebiwooma biggwa byokya mbadde Nalongo Kitone olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okusanga mpa ku mikisa kyogero ngenda kuwa ogenda kunaazi nze nateredda jogina Trunks Auto atekamu akasimbi ali wali ku Jambo Bonde Nakawa wamu ne Silverback wetulula okuba nti life experience egenda maaso